nze Rosette nze musawo wamwe nze kasawo zijide mukadde akatuufu. Harriet omwana wa muganda waliwa I'm coming for you. Omwana wa muganda waliwa bampita Rosette oba following what following as entertaining and nonsense. Mbu onkuba entambule ngende mbu nongulekaawo ensobola okwerekeza nenga mbeera nkomawo kati uti nikasookaddeko ebbali tufafaagane ompuliremu nti yenzaani njiira amazzi kale tulabe baba waana nnyo emizanagana okummanyira kusanga mu buno ganjire nga kuyire nkuba ekikone nkube oba nkubye kyampanga nja kuba ekyenkazi oli omusajja oli mukazi kyompa kyenkuwa nze omwana muwagala era nzijja ate seeta poliisi bebagagane poliisi yategera n'omuntu I'm coming alone ngenda kujja bwogu one man army ngenda kujja bwogu ngenda kujja bwomu ojja kumpuliramu zitowa kyenkanawa era ojja kumanya yenzaani kyompa kyenkwate n'omwana muwagala sa kujja na poliisi mpaka nga kituuse wala ng'omugani dadadadada nja kugireeta nayo oba mpadde surprise tegubeera musango nga ngikuleetedde saagala kummanyiira that is it kyompa kyengenda okukola ki kyengenda okuwa so kati butini yize embeera za mukazi wattu ye muntu akwata empola kuva dda era mama muyita mu mbejja support Nyondo Green ekizigo kigenda protecting skin yo kigenda kukuleetera okunyirira okubeere ng'olighteningamu katono gwayagala okunyiriramuuko okwakamuuko katono obeere ng'oshanana so you know wano tubeera mu AC tubeera mu kasana but kino ekizigo kigenda kuyamba skin yo ebeere ng'eri protected osigale ng'oli nakyo but ng'onyirira so we support Nyondo Green. Abalabi baffe abalungi aba Nyondo Media mbalamusizaako erinnya Sarah Salax nga nkola ne Nyondo Charity, Nyondo Skilling School ne Nyondo Estate Expert. Mwebale nnyo buli omu gy'asinzidde okutulaba. Nyondo Green Products nga bulijjo tulina ebizigo ebitereeza olususu olususu lwonna bw'oba olina olususu oba luli mu mbalabe oba lulimu oba olina binnamakula oba olina black spots byonna mugaba byonna tubimalanga wano tubitereereza ddala olususu ne ludda buto olususu ne ludda bulungi ojja kubeera ng'emyaka mingi naye nga olususu nga lulabika ng'olw'omwana omuto so nga ate tulinawo ne Nyondo Skilling School. Nyondo Skilling School nga ly'essomero lyaffe eriyigiriza emirimu gy'omu mutwe. Nyondo Skilling School nayo weerinzigule okuviira ddala ku mwana atandika okutegeera paka ku muntu yenna omuntu omukulu nawe tukwaniriza ebisulo weebiri so nga n'abava ewaka nabo weebali. Mwebale nnyo okutulaba. Bana emulimu kyabaddiya nze kasawo kammwe nze lusawo lwammwe nze musawo wammwe nze gusawo gwammwe eri eyangambye Rosette buli woyimba oluyimba olwo buli wogamba nti gwe musawo waffe nze mmanyirawo nti mission done okitegeera era olyangambira nga Rosette okola videos ennaku zonna esibulya mukali gwe musawo nze musawo wammwe nze kasawo kaffe nze musawo wammwe nze lusawo oba nti mbaziniremu kubanga otalo lwenggendako lwe bayita kirumira mpiyi bbiri kirumira mpiyi bbiri busaidi oba bakola ki engulu n'emmanga ng'okola ki ng'obalina kansubire nti sikoze bubi eyaŋŋambye nkabagambe kubanga mission gyenziramu erina kubeera nga nze musawo wammwe nze tusawo twammwe nze lusawo lwammwe nze gusawo gwo omwana yangambye nze kasita ogamba nti nze musawo wammwe kiba kiwedde nze kasawo kammwe kiba kiwedde ekintu kye nagaana ze injustices mu nsi ate kuva buto bwange nzibu nti bwe nnakula ne ku ssomero gye nabeeranga era kyova nabeeranga prefect artist owaki njagala nnyo okukwasisa ensonga ate njagala nnyo okufuna justice saagala kulaba muntu nga akola ki bakita batya saa nnyo kulaba muntu nga yeesukkulumya ku munne ng'akuddaala waliwo ekigambo kye nnoonyaawo ekisobola okugyawo n'ekikyambuzo nakifuna nakibagamba I'm back to Uganda just like I told you just like I promised you a days back tinkomawo
purposely for the issue of Fiona, a major issue, or a major reason as to why I'm here. However, waliwo n'endala munnange sokola kulekera somero lino olwaleero abaana gye bali eyo basoma mpozi kyeyagala bagamba mulimu oli agamba Rosette njala omwana wange ajje yasome niwe nange simugala mu kamera bannange muli bakama bange sisobola bakolako bakiyita batya sisobola bakolako mpaka ate Rosette mpulira mukama wange ayogedde abeera akola kyayogedde mungambye Rosette era abaana bangi olinaga Rosette munnange omwana wange gye namugye sagala bamanye nakumanya akola ki ali ludda wasagala bamanyeeko kintu kyonna kimukwata abantu basinga baagala obulamu bwabwe oba beekuumira obulamu bwabwe nga buli private beetega privacy buli kye bakola so akola lukujjukujju era abaana bemulaba abamu mu cameras bazadde bati balina buzibu oba nabo bennyini tebalina buzibu okitegeera naye olagala n'agamba munnange nze Rosette family gyenvaamu nze mmanyi omwana wange mukwesa eyo gy'oli nyina abampadde abaana olinaga Rosette abaana beka babeere eyo ate nga bagenda okusoma ne ku ssomero ne bakuba ne basoma ne bino sikoze eki ekifo kyange omwana kyalimu ekifo omwana kyalimu siri comfortable okitegeera kubanga abaana bayita mu bingi kati saa zino nyina story routine gye yakoze kosi nze yamutumye naye mu byonna nze musawo wammwe nze kasawo kammwe mukwano yagambye Harriet just get ready for me kubanga nze entertaining a nonsense which ni asobola entertaining that kind of stupidity but I cannot just read my lips. I am not a person who entertains that kind of stupidity. I do not entertain nonsense. Nze Rosette nze musawo wamwe nze kasawo zijide mukadde akatuufu kyenyiza bagamba kiri ekintu kimu ndi muntu respectinga buli muntu mu buli kiti kye kyabakola kikyaba alimu naye kyensinga obutayagala ke kamanyiiro empisa embi okwogera obi okweyisa obubi n'okujerega oba okunyooma ebyo tukwatagana ku nsonga za Fiona nasitandiseko silently era nga wonna bagamba nti mulimu ebintu ebimu ebiteetaaga kamera nga sijja bibagamba mbu nno kino kiri era kuzimu ku nsonga ezandeese oba ensonga eyandeese eri main oba eri major natuuseeko dda yadde nyina okulaga njabalako ebintu ebimu n'ebimu kubanga sina kigenda wala nnyo naakatuuka however sikwasaganya kintu kimu ebintu bibeera byanjawulo bingi tulinawo keesi ya Fiona ng'ovudde ku ya Fiona tulinawo eya mwana ye naani Najjuuko ye kamwennyini ya ntekerako message nangamba ku ky'omwana nga munnage Rosette mpulira ntiddemu omwana wage ndudde omuwuliza voice note nona alina gyakedde okumpeereza lwakuba teyadde ku ssimu ndala saategedde naye nga waali ye yeeraliikiridde atiddemuko muli agamba lwaki sister wange my own sister my biological sister kitegeeza ki they share the same dad the same mom lwaki tampa mawulire oba kupa ku mwana kubanga bateteraga kuba video call omwana ne mulabo bali mukulyawo bali mukola ki nange omutima ne gukola ki first of all ekireta ku kyeyo oba ekinzunza ku kyeyo ekisingira ddala obukulu mwana wange nandibadde ntuula soka ne kuba ekyeyo Saudi Arabia nandibadde ntuula naye ndi single mother being a single mother I have to take care of my baby mwana alina okulya mwana alina okunywa and time is coming omwana alina okuba nga akola ki ng'asoma tulina ennaku ekigambo kino nkikozesa nnyo nga abazadde tulina ennaku just ngenda nguma ekituliro okirwamu ogenda oguma naye zijjukirako mu kaseera akaali Rosette bwe nasisekananga ebintu ebifaananako bwe bityo ndaba omuntu ng'alumu omuntu anyolwa alina embeera gy'ayitamu nateranga okukaaba nga nkaabira ddala nyunyunyunyunyu nga ne bwenvaawo ngenda wa ng'obwongo bwange butambulireko ku kintu ekyo rotatingira all the time naye kati ngenze nkola ki ngenze nguma ngenze njiga ngenze mmanyiira kyenyiza obagamba because I have a weak heart muki mu kunyolwa I have a very big heart ku
kintu kye basazeewo okukola naye I have that weak heart ng'omuntu alumwa nga nyina embeera gye namuntu gy'ayitamu I can easily break. Yes. Ku nsonga za Fiona gy'ali naye neebaza abagoberezi ba Nnyondo Media bane njagala mbabuulire Rosette ndi mugezi naye ate n'obusiru tebubulamu siri kwevuma oba beera butamanya nti obeerawo n'okola ebintu by'ekigezi naye ne mubeeramu okola ekitu nga tekisaanidde. For example Nadira Rose ne muleka mu ddwaliro ewa Fiona naye mmwe abagoberezi baffe abakujjukujju obwo nga busaza nga kabiriiti mwaze ne muŋŋamba Rosette what you did is wrong. Walese Rose mu ddwaliro bakama be gye batera okujjanjabira bayinza okumusangayo. Banange nakitegedde ne ngamba wow subhanallah wa ta'ala kituufu. Ne tufuna omwana gwe twahayarinze kuba yadde aliwo ng'anoonya mulimu yanga Rosette gyala kyakola ne mugamba omanyi kyobakola nti tukola eno part time genda obeere ku mwana oyo nti emulabirire kino kiri nti kati ye Rose kabeereyo ewaka akole ku bakiransi baffe. Mwagala bizigo, mwagala kulabika bulungi, mwagala ki kye mwetaaga. Abeerewo ne Patricia nga batuusaako ki services zaffe za Nnyondo Glim for skin, bedroom products and so many other products. Zonna ze tuyina. Mwaze mwade bangi. Rosette wakoze ensobi oli yalabye nga sinaba messages zaabwe n'akuba n'essimu direct ne ngamba okigambire nnyowe okiziikire. Ne tukwata Rose n'addayo ewaka tulina omwana ali bamuta Jane yali kutuyambako era nga naawe kimu kiwedde nga twakimukwata nga tukakeeka sawa nga twagye tuba tusobodde tuvuga tweyanziza kitegeera naye nga ensonga enkulu ezirimu eggumba sigenda ziteeka ku kamera munange tubeera mukoona ebintu nga byetaaga privacy. That's what I can say. Kuba ebintu ebisinga balaga ebintu byange nebalaga kine mulimu ebimu nga sigenda kubibalaga. For example ekyasinze okundeeta kikulumu ku mwana oyo naye kijja kuggwa kubanga natandiseeko n'akatuuka bbanga siddene nakuntono naku lumu natuuse eddikuusa ggulu naye nahandikiddewo emirimu gy'abakama bange nze munnange situula ate mwe abanzikiririza bamuddeyo ne mugamba Rosette ye gwe musawo waffe gwe kasawo ndi nga bwe munda bwe nenkana bweti naye nga bagambye nti nyina omutima omutini ku side eri nga waliwo omuntu alumwa bla numwa mangu I can easily break just like I told you naye ate ndi mukazi alina omutima ate ogutatya nze nzijukira data nga tannafu. May his soul rest in eternal peace. Yampitanga soja ngagamba soja mama ngampita musirikale oli mutata ngampita namuyeekera kazi mukera yani omuyeekera yabeera ani whatever ngampita muyeekera kati nga nkola ki omutima gwange gwakulanga nga mugumu nakibagambako nze nga basista bange bonna abakulu bagenda mu baketi ne bakola susu nze nga sokola susu era muzeeyi yagamba n'omwana muyeekera agasoja maama agamba oyo musirikale ngana waliwo abagenyi abaze ne balaba kyezi bagamba oyo musirikale egamba bweti bwe nakula ndwawo kutya nakati mbu simanya oli eyo bawagenzi wajja mu kyalo mbu simanya mbu ogegala genda kufuyisa simanya mbu nate ogenda kukola susu mu bucket yinze Rosette never oba sawa mmeka oba sawa mmeka kyonna kyesinga gye tujja okufagana nakyo and that is me and that is the real me. Kati nze sirina bintu nnyo byenta by'amaanyi Yesu okutya kubaawo kya butonde naye ate okijja ku muntu titye muntu munnange oba oli musezi oba oli mulogo oba oli mutemu oba oli ki kyonna ekiba kizze guys. I had a dream. And I go like that and I believe one day will come everything will be alright. Now I understand no matter more problems you don't like it, wanna see you rise up but they wanna bring you down and chop you down. No naloose ekiro kamba muleko ku kirooto kyange oba kiri funny I don't know naye nasaba kati nkyakyewuunya era neebuuza
what happened. Oba kibagambe ne mwanyi bagamba si kirungi kulooterera abantu birooto ebyo. Nendoza kankireke oba kibagambe kankibagambe kijja Kalona protecting nga wali mulamu atasingibwa. I'm telling you kale kankole ki can testifying his greatness, huh? His faithfulness, his glory, his majesty, his presence, his everything. Naloose, I had a dream. Naloose, kino ekiro kye neebase waabaddewo ekkubo nga tutambula nga waliwo abantu abava eno Jeni nga nabo nga waliwo n'abava eri opposite. Kati neeta nga waliwo ekinnya kyabadde kiwanvu nga kigenda eyo Magombe. Kati simanyi kimyanso gye kyazze nga ntambula naye nga waliwo enziguza y'amaanyi. Ekimyanso kyazze omudugumu pya nekikuba nenengera ekyo kinnya naye nga nato kituukako nengamba what? Kati nentya nnyo nengamba mbeera kugwa mu kinnya. Kati nengamba kasita nkirabye. Kati nempita n'ebbalibbali nensalinkiriza n'ebbalibbali naye nga nakyo kitakubi kubanga kyadde kyamazeeyo oluguudo lwonna. Kati nekiyita n'ebbalibbali nekita ebbalibbali. Kati ngeno waliwo abantu abavaako eno emabega waliwo n'abantu abavaako eri mu maaso. Kati omuntu yabadde ava mu maaso ow'amabega n'agenza okulya ng'agwayo n'ava mu maaso ng'akola ki ng'agwayo bwe pubu. Kati ngenda okulya wansi waliyo emiranga waliyo abantu abalayajana. Kati yasembyeo okugwayo yabadde ava mu maaso n'agamba kasita ffenna tujja kufa. I swear upon the living God. Oba kino kyakisiru I don't know. Ani asobola okuvunula ebirooto nenze ngamba ekintu kimu. May his name be glorified. May he be worshipped. He's the King of Kings. He's everything. He's omniscient, omnipresent, omnipotent. Let his name be glorified because he deserves all the what? He deserves everything. Ekitiibwa, okumusiima, omugulumiza. He deserves everything. May your name be glorified. Tufuna ebirooto naye nga sometimes bina kye bitegeeza. Reseti naloose. Nalabye ekinnya kyabadde wallahi I swear upon the living God. Nalabye ekinnya mu luguudo lwe nabadde mpita nga kiwanvu nga kyampopogoma. Ekimyaso kyakubye bwekiti nga naatera okutuuka ku kinnya ekyo okugwayo e Magombe. Ne ngamba okumanya nawunyiza ekirooto kino n'olwaleero kyakyewuunya. Ne ngamba ekiteeso nenda kugwayo mu kinnya eyo. Baana ba taata ne ngamba waawu. Ne ntimatema n'ebbali. Wabadde ava emabega nageza okulya nga oli agwayo waliwo ava mu maaso. Naye nageza okulya ayonadde ava mu maaso yaddasimbi ava mu maaso yagambye kasita ffenna tujja kufa. Eddoboozi nga ly'amaanyi. Wallahi ya Mungu I swear upon the living God. Ekyo kyolo kitegeeza ki? Ebyo tuleeta bingi tetuganye naye what does that really mean? Yaleka kasita ffenna tujja kufa. Naye nga mpulira amaloboozi agali eyo wansi sinaba kuhora oba maybe obwongo bwa reflectors oba okitegeera. Nempita nensala nengenda ginadde nyina okulaga netukagira nyina okulaga nenva mu kirooto oba niyampisa oba simu eyangolokosezza. Naye baana ba maama kyema kiri ekintu kimu tutambulira mu bulamu bw'ensi temulaba tugenda ku basawo ne batugaidinga ne batuwakudaga ne bakola ki bati mu byonna God is first and he is the approval. Ya approving buli kimu okubeera ati yes ojja kufuna omusawo kuyabikwa na wali naye ayina okuteeka mu stamp agambe kibe nga bw'okikola ki nga bw'okyagala. So I love God with all my heart and I testify upon his name. He's great, he's real, he's omnipotent, omnipresent, omniscient.
omuwala bakugamba Allahu ahad, Allahu akbar, Allahu ahad, Allahu ahad, subhanallah wa ta'ala, la ilaha illa Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahu akbar, alhamdulillah, 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 astaghfirullah, 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 assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye bigambo ebetera kumva mu kamwa kange abasinga ne bagamba rozeti. Oli musiraamu. Azilongaza ekigambo kyonna kiva mu Katonda, azilongaza ekigambo kyonna kiva mu kamwa k'omuntu nga kiglorifying his goodness, his name. I bow. I believe. So I love those words. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bile bigambo kansingo biwa abaana abo abali mu biyumba. Buli wolaba kituka kikusobedde. Wadde bakaba bakubi bakoze mu bigambo ekitu kimu. Alhamdulillah rabbil alamin. Mumanyi lwaki abasiraamu bafiisa omuntu n'afa nene bagamba alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Katonda yasalawo yagaba ate tulina okusiima kyabasazeewo kuba basazeewo yagaba teyagabulula. Mukosenga nnyo ebigambo astaghfirullah rabbil azim. Buli kadde oba weemenya eri Allah, buli kadde oba weetonda eri Allah. Oyinza okubanga weetonda ku lwa muntu mulala, oyinza okulengera omuntu nga nakyakoze kikyamu n'ogamba astaghfirullah rabbil azim, astaghfirullah. Oyinza okubanga gwe nakyokoze oba ekikyamu oba nakiweekanze nga astaghfirullah. Abantu abasinga ekigambo ekya astaghfirullah balowooza nti kibeera ekigambo astaghfirullah mbu kibeera mbu oba ovumye muntu nti oba omuyisizaamu amaaso omuvumye, mwoba okoze eki nga wonalaba nti omusawo alabye embizi n'agamba astaghfirullah astaghfirullah. Nga tukitwala si bwe kiri. Astaghfirullah nasomako ku Luwalabu nensoma ku ddiini eyo nenkugukamuuko ekisaamusaamu kuba nali njagala nyira nga njayaana. Naye ekigambo astaghfirullah kyekiringa ekigambo nti no musikini oba masinkini, abasinga bagamba masinkini, musikini abandi bagamba masinkini. Kati ekigambo masinkini tukijja mu musikine, ekigambo masinkini tukitwala bubi. Era oli agana n'agamba nti oli n'anyiiga mpise masinkini kiva mu musikine. Ekigambo musikine kibeera kisaasira. Hadha musikine oyo bambi musikine kigambo kisaasira kibanga wabona agamba ti bambi mukazi wattu musikine kisaasira. So si masinkini bw'obeera masinkini bla bla twakikyusa ffe nga ffe nga bula n'ekigambo astaghfirullah ebyo nambijjeewa anyway tugende. If I preach the word of God also it makes some sense. Yes. Kati Kinyalo bagamba kiri ekintu kimu nti ensinga bwe mugiranga bwetambula tuyita mu bantu bangi tuyita mu bintu bingi ate mulimu abantu ab'emitima egy'enjawulo. Nosanga omuntu nga alina omutima omubi, nosanga omuntu nga alina omutima omulungi, nosanga omuntu nga alina omutima ogutatya, nosanga omuntu nga alina omutima nga mutiitiizi, nosanga omuntu nga tayagala kumanya, nosanga omuntu nga ayagala okumanya. Kisigala baana ba maama. Naye mu byonna nga tubeera mu bantu ababi, nga tuwangalira mu bantu balina emitima emibi, nga tuwangalira mu mikwano egya twagala nga tumanyi, nga tuwangalira mu mikwano egitulima empindi ku mugongo naye nga tumanyi mu byonna Katonda abeera amanyi. Era nsaba nnyo omuntu yenna eyo gy'obeera oli kubanga tetugenda kumalawo injustices, mpisa mbi mbeera bye batu bakola abantu. Oba akava ku kino ng'osanga kiri, oba akasanga kino kati osinga badde bagamba abawalabu balina agatima agabi, abawalabu babi balina agatima agavundu. Yes, abawalabu babi balina agatima agavundu. Bwe tutunuulira story y'ono mukyala yasibira omwana wa munne mugundi nga ababonyaabonya yali muwalabu. Of course not. Bwe tutunuulira ono mukyala simanyi Harriet muganda mukulu wa Najjuuko muwalabu naye omwana wa munne yamukola kirwaki yeeyisa bw'atyo. Okitegeera. So yonna gituwangaali abantu babi, no matter the race, no matter the color, no matter the region, the religious, the language, no matter what. Tusigala nga tuli omuntu gate nga tuli babi. Kitegeera. Kakati mu byonna gwe wenna gy'oli kyenyiza nga kiri ekintu kimu
byonna bijja kubeerawo n'abatulima empindi kubanga tubamanyi kubanga tuba tuli bazibe mu nsi mu bulamu bwensi tuli bazibe tusobola kulaba bituufu tusobola kulaba biri mu buziba ne Mukama abiraba kati weesigamyenga ku Mukama omugambi Mukama gw'amanyi era mbasabanga nnyo okuzuukangako ekiro abantu basinga tumanyi buno okusaba Katonda tumusaba kufuna byanfuna akola kinedda work hard he will bless you he will bless the works of your hands you will get money ojja kubeera bulungi buli muntu yeetaaga okubeera obulungi naye kyembagamba oba kyembasaba mubeerenga nnyo nga musaba Katonda muteeka abaana bammwe mu mikono gya Katonda omugambe Mukama nze ndi eno ndi bunaayira sima mwana wange ali mu mbeera ki namulekera mama siganye ne sima mwana wange ali mu mbeera ki namulekera muganda wange siganye ne byonna yeggwe best guardian oba yeggwe omulabirizi asinga oba yeggwe omulabirizi omutuufu oba Mukama yeggwe byonna omwana mulese kusomera Mukama yeggwe omusomesa omulungi someseza omwana wange Mukama yeggwe omukuumi omulungi nkuumire omwana wange omwana wange omukute n'omukuteeka mu mikono gya Mukama Katonda teri agenda muyuuya naye buli lukata omwana wo n'obwesigisa omuntu tekemugwadde muganda wange anything can happen to your kid okitegeera naye muwe muganda wo omuteeka emikono gyawe mugamba oli muwali just kukola bw'ati byata bisobola naye Mukama gwe bino bikola ki obisobola tuddeyo ku business so kubyaffe na tujja kukiraba era tujja kumuleeta mujja kumulaba njagala maliriza binyira okumaliriza nzireyo mwereetere buli kimu mujja kukibalaga abawe ne story okubajja kola ki gye yatandikira yes then ono gundi sala tulewo nnyo ndowooza kamba pulengere ku maloboozi gono omwana sijja kulenga gonna onani ono omwana alaaja nababi ku mwana we oli obulumi bw'ayina then tulabe nga tudda ku kirala tuwunzike bano abaana babeera mu byewalaba amaloboozi gabwe gabeera wansi kubanga abanga yeekweka okwogera kitegeeza ki gwe Harriet mwana wa munaaliwa and I'm coming for you twagala mwana nteesa muteraliikirira ndi Uganda kyoba omanya mukwano nayingiddewo ku ground kwendi kati katufaafagane bazi kwaga bamanyira Whitney kubanga mukazi watu musirise ze mbeera ze imagine we twins naye we have different characters and that's how God made us we totally different kuzaalibwa omuntu kitegeeza ati we have the same characters twesa kimu that's why nti olaba n'abalowoozi gafaanagana abasinga tebagaawula naye nga naffe tufaanagana abasinga temutwawula oli asanga kuti n'agamba ye Rosette oli asanga Rosette n'agamba Whitney naye nga tutegereze nnyo we are totally different even ne mu bikola tuli totally different so wendi totya kyonna kyekiri tumanye amaze mwana waali taliwo ali ludda waki ekigenda maaso kiba kiruma amanyi ogajja wagakola ampadde namba ya maama aliyo simanya buli kine namba nga sinakujja wane no tusene mukubirako teyitamu ntujja kuwera okumunoonyaako kubanga ye agamba nti maama we oba oli awo asobola okujja ne tubuuza muganda we omwana kituufu ali ludda oba omwana mulwadde oba mbeera ki twala tugende tumanye ekituufu aye oli abadde oba alimba oba omwana yakoze ekitwala tugende
era butini yatutaka okubuza kawo kuba neiba ne baga omwana oyo bamulaba balinga bamulaba naye nakuzo tebakyamulaba kitegeeza ki naye nga ate bade bakimanyi omwana yafa bade bagamba mulanga omwana yafa ne bakugamba tebamanyi nabo kati mwana mulamu naye aliwa yajja anache yaba kiki omwana simufu banaiba bayitegere tibana bali wafaawo omwana era butini yatuta obudde si buli muntu tine yetaga kamera era bwe tumalanga tuvudde ku kamera twaga kitotaga okumanya tujja ku kamera tuyita mu bantu si buli olega muteka mu kamera nedda era yagenze n'abuuzabuuzaako ku neighbors around ne bamugamba nti omwana oyo ndoza kati abuuza weeks ziringa nga 3 abuuza weeks ziringa nga 3 naye nga tetumanyiwa gwali oba balina gye bamutwala oba ki ko nambuuza ti omwana olowooza teyafa ti nedda tusobola baneiba netumanya muno omwana yafudde ne baafu yafiiriddwa omuntu kijja kitya kuba kuno abaddeko ebbanga bakuliddeko babaddewo biki naye ng'ate ye maama ali wala jangamba liyadda kubanga muzeeyi yafa mayi gyali naye ali wala kati awo naye ng'omwana mulamu kubanga baneiba bali badde bakitegeera nti omwana yakola ki yafa gwale omwana bamubuzeebuzeewo mupolapola nga badde afudde bamuzike mupolapola n'ekyalo tekimanyi sitemanyi kyalo tekimanyi of course omwana mulamu naye omwana ali luddawa Harriet omwana wa muganda waliwa I'm coming for you omwana wa muganda waliwa Bampita Rosette oba following the entertaining and nonsense mbwonkuba entambule ngende mbuno nkulekaawo ensobola okwerekeza naye nga mbeera nkomawo kati uti nikasookaddeko ebbali tufaafaagane ompuliremu nti yenzaani njiira amazzi kale tulabe babawaana nnyo emeze nagana okumanyiira kusanga mu buno ganjire nga kuyire nkuba ekikone nkube oba okubya kyampanga nja kuba ekyenkazi oli omusajja oli mukazi kyompa kyenkuwa bwe mbanga natumiddwa simu bubisize kuba sikuvumye sikuvodde lwaki ompisa lwaki obeera ovuma lwaki obeera okuba kudiru ki I don't entertain that kind of stupidity I'm Rosette so get ready for me Smart Harriet muganda wa Fiona yani fina yakwata ku mutwe subhanallah astaghfirullah muganda wa na jogo just get ready for me obanga watu omanyi tufollowing ngako nzo mwana mwagala era nzija ate seta police bebagagane police yateja n'omuntu I'm coming alone ngenda kujja bwogo one man army ngenda kujja bwomu ojja kumpuliramu zitowa kyenkanawa era ojja kumanya yenzaani kyompa kyenkwate n'omwana mwagala nza kujja na police mpaka nga kituuse walango mugani nja kugireeta nayo ejja okukisolovinga nesooka kujja na police ebyo funa omuntu agenda okuyambako baki ate bampa ku magezi bana batugoberera bafollowers baga Rosette obanga ogenda mu nsonga zitandika mwezi ngenda kwambalya ovulo tufaafaagane tufaafaagane onteke mubanga nja kuteeka mu bbanga kyompa kyengenda okuwa kyogenda okupa kyengenda okuwa you give me fire give you fire Bampita Rosette nze musawo wawe ojja tuwuli omwana gyali eyo nga nvuddeyo era nga nkusuubiza najjuuko wendi ku ground era luno olutalo ngenda duyingiramu siswiti kasuka steppingeko aside sijja kumunenya mwana wa mmange omwana wa kitange buli muntu alina characters ze whereby nti abasinga mukondemiga characters zange nendoza mulaba omuntu bw'omukkiriza okulinya ku mutwe engeri gyakuyisaamu mulange gye bayisaamu Whitney kubanga even before Whitney yangamba Rosette olaba kati oba oli ku mulimu kati oba neobakuba govaayo buvi n'ovaayo so that's what she's doing ze sobola kuki-entertaininga for her she can tuli banjalo naye ze sikkiriza kumanyiira kino mbabuulira mazima sikkiriza kukola ki oba bampadde surprise tegubeera musango nga ngikuleetedde saagala kumanyiira that is it kyompa kyengenda okukola ki kyengenda okuwa so kati Whitney yize embeera ze mukazi wattu ye muntu akwata empola kuva dda era mama muyita mu mbejja kubanga ze embeera ze za kimbejja si ze embeera eziri awo nga bulaba nti noze ndi Bampita Nakawanga musobola okupita Nakawanga musobola okumpita kyona kimusobola ekiba kinjaamu kubanga yenze ate nga sijja kukyuka kitegeera era nkusuubiza nampi najjuuko mbeera ku muguso wenyo n'emidiyo olabe omwana we nja mufuna amutelingiza simala galemererwa nedda mukwano n'ekirala n'ensonga z'ono mukyala omukazi eyamumanyiira ennyo oba mujjukira omusajja yali omutoolo ng'amanyiira nnyo ng'alina akajanja nazo ngenda zibalaga mbalage ekyaggwerawa
Nekirala undi yampise Brian okusobola okumpa seddume y'endiga yambuzi. Bwe nasobola okugenda ne kamera ye bibala nga nasobola okugenda kamera njagenda agirye kingwana. Yes. Nekirala mama Fiona of course gye natuukidde nesuka ne mulabako. Naye nga bwe namukubira essimu ne muga mukazi yagaana. Mpaka lwe naze ne mugamba maguma omwana gyali namulabeko n'amaaso agange nti Katonda mwana mulamu. Nampa bw'ati ekifuba nagwa bw'ati n'amwana nazirikamu bw'ati. So mama temumanyi essanyu lyalina. Yangambye ekyo kimu mwana wange wooleta omwana oyo. Kyonna kinywa mulamu kyange byonna byange. Munange ebyange ebyo nnyina byonna twala. Neno Gomesi gye ndi mwana wange ojja kutwala. Yenga kaswetera omwana wange ne wano wentudde byonna twala. Naye nga lwaki mba mbitwala? Goba ayeweeza omubago bazikuwa nzi asalawo kyenkolera nzi yakyetandikirawo nzi yakyesalirawo so it's okay sijja kutwala kituna kya maama kitugenda okukola kirigenda kubeera kimu kuyambako maama era nga bwe nabagamba nze sisaba muno kati musondeseza tiketi of course olwa kusalagana okwetaagisibwawo naye nga owulira tekikwatako jangu wamu ne Rosette ongambe Rosette I want to support you ku bintu by'okola kubanga birungi kuganya ssente ezo omwana oyo mujjeyo that's what I want nothing else. Sasa kusaba muntu banage musonde waliwo akagundi kakano ayeweeza ombago bazikola ki products nyina mpitirivu nnyo tuyina ebintu ebikolawo mundaawo bikola products zino biyitirivu ziraga muziraba ozona tusirina tuyina ebintu bwe biti bijjudde kati ezo okujjako products ezisobola okuleeta oyo omwana ezimujjayo nezimuleeta wano mbasi nakyentoddeko I'm telling you tuzina mpitirivu bwe ziti bakukituuka kubanga gw'okyekolera nga gw'okyeproducingira so oproducinga byagala mu bungi bwabyo nga obyagala awo siti awo ekikulu kya byonna ababigula bazze kyokka ye worry yange bikola bintu birungi biwangaazi ate nga nakasente akasamusamu kyekyo ate bwe biri mu bungi worry yange abagenda okubitwala baliwa tube nga tutunayo n'omwana kuba nyina omwenonera nze yange tikiti nja kugyeteeramu naye ye munje mukoleshi jangu mwini box ngambe Rosette woti bwogamye nti kati zijalo peyo kano ka mitwalo 5 yalo peyo kano ka mitwalo 2 yalo peyo kano ka mitwalo 10 yalo peyo kano ke mitwalo 5 nze nje ya product ya kakade kada bubire busatu nze cheka lijiguze mpashino na chiri aya basi nga tusimbule embalasi kakati yo nga tuvuddayo nayo stories bade spending ku media zeziriwa zezo yogaye naye nja kunja kuddayo kubanga mbabuulye se ambaga wakati what happened kye kiri kubanga satula butuzi wadira nali fulumyemu of course not then eyo nga tuvuddeyo njala muulira akamanyiro nga tumaliriza njala muulira akamanyiro okay madam Rosette mukibanga kina bagamba kola kyabalemo mu babalemo bwe nabawa muzi sente zange wati naga mkoza nkudda kyabalemo kola mumpe sente zange tukachenjagala madam Rosette kunyambe ekyo bwe mukikola majja kengalo mukibalema tujja kutuka gyako ono mumutegedde ani ayinza okuteeba ono agambye Rosette njala muziriza sente zange omulimu bwera batumokola gwakola kigwagaana kinanjala mukazi wa kunzirira tekyakola mpesere zange ze neeyongereyo otherwise tujja koma wala ani oyo amanyira ajoga ajerega tamanyidde asibye simanyi wakapa pampa wana pi whatever kala ina akamanyira akasemba yo mutegede yani mujukira surprise njite surprise oba kwali kwetunda whatever Whitney sorry je yakola so musajjo yajja mu inbox yange of course nga siriwo netuma Whitney mujijukira omukyali okai ayiwire Whitney amazi aba mili gyali ebiri osatu kuri je yagenda ano ye musajja okuba abasajja balina akamanyiro bajjoga bamanyira ate omusajja n'okumanya alina akamanyiro akamalayo nyina n'okukiriza nti omusajja n'okujja obuzi okola ki okugamba n'omukyalo ono bwamuddira yamala kola omukyala ali mu mbeera nnungi omukyala afuluma munakuba ekyo nekuli akasente ke nze Rosette mukyala munnange mukazi munnange kyosa kire kitu kimu osobola okusonyiwa omusajja oyo naye tomuddiranga mu bulamu bwo obutamuddira tetegeeza ti watu wamusonyiwa nga wagamba naye Bible manyi Bible tugamba sonyiwa naawe olisonyiyibwa otalisonyiwa na tolisonyiyibwa kyenyiza okusaba kiri kimu omukyala munnange nti omusajja balina kyewamukola aleme okufuna bakazi aleme kuddamu kuzaala muleke gwe movinga on ekyo kireke kimulekere toli Katonda kitega mukazi munnange naye ng'olumi bwayita mu buli mbeera yonna zindi ku side yo am team you ensobi gye wakola kuyira muganda wange maze kumuyisa bubi ekyo tekyali tekyetaagisa naye era tekindeetera
kunyigira na kutekako mbeera wala kyegwa bakiri ekintu kimu oyo musajja muleke naye musonyi ne ku mutima gwo mugabe munage kusonyi ekitadde lero bana kiwakola bisunde bibite n'omutima gwali gwanyiga mugabe Katonda oyo mutadde musonyiye kigwe na oli sonyiyibwa naye nga gwe musajja gwe sagala kamanyiiro sagala mpisambi sagala jogo muganda wange mpisa gye bamuyisaamu okuddiza sente kye kitu ekikulu era ngenda kuzikuleetera kubanga zo singa okwagala mu kamera nkwagala mu kamera ngwereeserezo nga bw'ozaagala nga wazisasula sente tekyandibadde kizibu sente tukola nkole aye ne zivaawo okitegeera so oba ng'oyagala sente naye njagala nsooke zijja kuyigiriza empisa okiba kitaaga kwekuba nina kunondoza kambambaliye ovulo ate kati nze nga mmazeeko nze n'obusuuka tinyina buyitirivu mulimu akaseera mu mbeera ng'obwongo butabuse ngenda kubambaliranga ovulo tanti oli musajja ojja kunkuba ekyempanga mukuba ekyaki ekyenkazi ekyenseera nja kukuba ekyempanga ojja kunkuba ekyempanga kuba ekyenseera yenkazi yes omusajja ono amanyiira tekirina buzibusenera kujja nazo naye njagala kuzikubeera mu kamera aye n'ekirala tukuyigiriza essomo omukazi tuwena kumugamba akusonyiwe tuwena kumusaba mpozi nawe sisa waffe omulungi ngenda kujja si mu bubi yabamajjenga lwaki omumanyiira ogenze mu maka ge blabla ensonga kegwe kubanga ayingira dda mu kamera kegwe ngenda kujja sisita wange omulungi ennyo si kukolako nsasagge nengenda kusaba ekintu ekyo jasi omusajja omugambe nkusonyiye omusonyiwe ebyaddala ekyo kikole kikiveewo modiza akasente ke ekyo kiggalibwewo sigenda kiraka nga kihanginga naye nga nkulabula bw'obanga ongoberera mukwano saagala ogeze okereko ku makya kubanga nakuleza mu message n'okubuuza sita wange kiki kyadde bwe kiti kuba namba yadda obukosa njirina nga kati namutegedde luvannyuma bla mwejjako ziwaya ngenda kujjanga mukyala munne tule twogeremuuko ono omusajja musonyiwe omuleke wadde obwongo obutono nze nabulabye ku kigambo zino voice ziyampeereza nzannyeko enemu yokka kubanga yayogedde ddawala byasabiwuliriza ziri voice notes nga 10 sirina budde bwebyo ziri eri waggulu naye neesembayo ebaddemu omulamu ogusinga ayagala tukole refund omulimu gwatulema nti oti yefe abamugamba agenda ojolonge mukazi we nti oti ffe abakugamba sebo mukama waffe tandika okumanyira mukazi wo ate nga abakazi ojje batolenga mu buliri bwa mukazi wo nga ffe abakugamba nti genda okwate kuba okwane mulamu wo muto omuzaalemu omwana mukazi muganda muto wa mukazi wo akamanyiro ejjobo amampaati byonna kati nze bampita Rosette oli walina witini ndi mulalamu abatwawula mujja kutwawula olunaku lwaleero bangi temutwawula era mubagamba Rosette nga yageze Rosette nga kituli balalamu oli bampita Nyondo witini bampita Nyondo Rosette tuli balongo nze babiri nze mukulu oli abamuto wange yes kakati abali batatwawula leero mugenda okulaba enjawulo ya wakati baffe eya wakati waffe yeriwa olunaku olwaleero mugenda okumanya Nyondo Rosette yani yaliwa omugenda okwawula wakati wange ne witini mugambe witini yali luddawa nga mumanye ekituufu mugenda kundaba kamba kwatira omukazi ono alina omwana wa munne kangendera omukazi mufuna oyo musajja yali kwogera bineeno yamanyira mukazi we kati atumanyiira then mukyala we ngenda kumulaba si mu bubi mu buntu mulamu wala bagadde kamera wela ndigule wana tajagadde wela ndigule kino okuggwa but still nyane bigwera ku kamera kwanga byali kuki byali ku kamera naye nga byo baganda bange enkomekeza kwa muganda wange nsaba eno video girabe go mukyala bwe mbanga nzize joli tuwere bantu bala tuwere bakaka mo otherwise kiona bakizije kuwa tebangira mazi nenziruka ye lwaki ne bakijogera bingi tulinde action tulinde action ngenda kukyusa mu nyambala abagoberezi baffe bambula ekyo bangamba yamba oba yambala akacupa ninazo overalls ya Nyondo Skilling School yako yiwake oba Nyondo Media ndi ready for you ndi mulalamu siri witini abakwate empola bampita Rosette get ready for me I'm here customer baffe aba Nyondo Glim tubalamusizaako amanya nze ani okusinziira wano Nanziga ku Nyondo Beauty Sport tulina products zaffe nga bwe muziraba leero kantandike n'abaami tulina products zaffe ez'abaami abaami tosituka bulungi osituka naye togguka yoba olaga
omaze emyaka 15 gutositukirako ddala wabivaako. Ensonga zo twazikwasaganyiza tuzikolako bulungi nnyo. Twaze okuba nga tukuweereza gwe omwami yenna ateesobola mu maanyi g'obutonde ng'omwami. Ne tujja ku nsonga z'abaana abawala. Tukola ensonga z'obwasenga. Omwana wo oli mukyalo oli eyo omwana wo omutya. Tosobola kumubuulira kintu kyonna ate basenga be tobeesiga bulungi batuweereze. Omwana mutuweereze tujja kumukwasaganya bulungi ku nsonga ezo. Abaana abawala. Ezo ensonga z'abaana abawala. Tulina ensonga z'abakyala. Omukyala gw'oli eyo ensonga z'ekisenge zonna tetugenda kuzimenya. Wazaala, omaze okuzaala, tomanyi kiddako, gwe wagaziwa, waleeruuka, waggwayo. Kooneko ku nnamba zaffe kweziri okwo. Eza Nnyondo. Ezo tulikwogera ku bedroom products. Yes, zonna ennamba za Nnyondo kweziri, ennamba za Dubai kweziri, ennamba za Uganda kweziri, oba oteereddeko message ku WhatsApp kweziri, oba okubye bukubi direct tukwata. Kati tulina products, tulina products eza skin. Nyondo Gleam. Nyondo Gleam. Nyondo Gleam yiyo tulina ebizigo by'abakyala abakadde. Ab'enkanyanya. Tulina ekizigo ky'abakyala abakuzeemu. Tonna bakuleeta nkanyanya myaka 45 oli awo. Tulina ekizigo ky'abakyala abato, abaana abawala abato. Tulina ebizigo by'abaana bano bangenda ku masomero ate omwana wange simanya tiyanabye ku kyangwe ky'oli nti ate naafuna simanya skin rash bw'ate simanya yeetakula. Ezo ensonga z'omwana we tuzikolako. Tulina ebizigo babebi abatandikirwako. Bebi ebiseera ebisinga bagamba bebi oyo obutamunaaza kizigo obutamu kuba kizigo ng'akyaliko ekirira. Bebi ng'aliko ekirira tekyetaaga musiga kizigo kyonna okuggyako ekirira nga kimaze okumuvaako. Kitegeeza ekirira ky'omwana kiviirako mu wiiki. Tandika omwana okumusiiga ekizigo eky'ababebi. Waliwo babebi abanene ng'omwana n'omuzaala naye nga abadde mutono mu kiro then ne wayitawooko omwezi 2-3 omwana n'abeera mu myezi 3 ng'alina kiro nga 9 ku 10. Omwana ng'asabuka mu mpataanya. Abaana abo babeera n'omubiri munene nga gwegatta. Omwana ng'asabuka mu mpataanya. Oyiro w'abaana abo n'ekizigo kyabwe ne sabbuuni waabwe tubiina. Omwana n'abeera nga tasobola kusabuka nga tasobola kubabuka kintu kyonna olw'okuba nti munene. Alino tulina ebizigo bya njawulo. Tulina ebizigo ebyabeeru mpozi n'abaddugavu. Era twawulira ddala ekizigo kino eno. Ayagala ekyannakyo nga tovudde nga sikini yo esigadde ku nnakyo kala tukuwa ekizigo kino. Agaddemu ka brightening nga mweru tumuwa ekizigo kino. Kirabye. Tulinawo ka oil era tukaawula. Tulinawo akaabeeru n'akabaddugavu. Mpozi tulinawo ne sabbuuni akola kubeeru. Anyway, sabbuuni eno tumugaba okusinziira ku sikini yo. Waliwo abamu be twawulira nti ono ogenda mwesiga feesi, ono ogendamu n'aba feesi, ono ogendamu n'aba mikono amagulu. So bannange ki ekisigadde kye tutayogeddeeko wano? Skilling school. Bannange skilling school abaana tukyagalira ddala bayitirivu kubanga abaana tukyabeetaaga abaana b'eggwanga. Omwana oli eyo tewasomako. Products zino nga bw'oziraba wano bweziti n'ezitaliiwo liquid soap, shampoo, jiki byonna ebitaliiwo wano eno tubisomesa n'ebiriwo wano nga bw'obiraba tubisomeseza ddala abaana. Ate nno ng'ovudde ku ebyo tusiba enviiri. Tuyigiriza abaana okusiba enviiri. Nyondo products ziizo waggulu awo weziri bulungi nnyo tuziyina. Zonna tuzisomesa. Tusiba enviiri. Tuyina buli kika ky'akaviiri ka buli kika. Tuyina buli kaviiri. Oyagala ka penso, oyagala kusiba penso, oyagala kawiivu akalungi, oyagala muguwa, oyagala dread kana bbiri. Kiki ky'owulira oyagala ky'wetaaga mu dreads. Tuli bakafulu mu ekyo. Oyagala kusiba enviiri eziriko tuli bakafulu mu kusiba mu ekyo. Style zonna ez'enviiri.
By the way tukola ne facial. Tukola facial bulungi nnyo mutalo oli eyo yagala kukola facial. Facial tugikola ekyuma kyayo wekiri. Kuba abakyala tugende. Anyway. Tuddeyo. Ale abalabi baffe mutwagire mwebale nnyo mwebalire ddala tusaba Mukama abakuume abasobozese okubeera obulungi munoonye ssente mutuweereze abaana tujja kubayigiriza bulungi nnyo tujja kubakwatanga abaana tujja kubawa empeereza ennungi nga Mukama ye mubeezi waffe.